Olwa Sande ya wiiki ewedde, Dr. Jino Abiriga yasangibwa tiddwa era omulambo gwe ne gusuulwa mu lujja lwa muliraanwa we ku kyalo Kijura ekisangibwa mu munisipaali y'e Masindi. Okufa kw'ono kwakwasizza abantu bana okuli mukyala w'omugenzi Betty Kirotik bayambeko poliisi mu kunoonyereza ku butemu olwaleero disitulikiti y'e Masindi etuuzizza olukiiko olw'enjawulo okusiima emirimu gya Dr. Abiriga. To the August House, I must say that it was quite unbelievable when this disturbing news was received on 7th January 2024. However, we have to accept that Dr. Abiriga Jino died. You can, I think, have a question among yourselves. Why specifically to these two? Because very many technical staff of this district pass on. But we do not do this kind of arrangement. But we found it prudent to do it for the late Abiriga. Olukungaana luno lwetabiddwa akabenganda za Dr. Abiriga okubadde ne mukyala we yasooka Alice Abawo. Ono tabadde na bigambo biwoomu eri abakyala abayingira mu bufumbo n'ekigendererwa ky'okwezza ebyobugagga by'abaami baabwe. I wish if I wanted the things, I would have the one who killed him, but I did not marry him because of things. My dear women, if you know you have come to marry a man because of property, better leave when it is still early. Never shed blood. Let's not fight for property of our husbands. Look for yours. Study. Young girls these days, they just go for marriage at 16, 17. What are you looking for? Instead of going back to school. Let us think ahead. If you want good things, fight for them. Work for them. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Masindi omugenzi bamwogeddeko ng'abadde omwesimbu mu nkola y'emirimu gye. We had a standoff, we had a crisis. And through thorough consultations with the staff and political, including some of the opinion leaders, I started hearing the name Abiriga. Kanda bamanyire kukora sente barwatu bemereire mu muhanda. Nibagamba doroko. Aturugize mudomo. Tane kyagwe kora. But people of integrity, ninde kiro wingi tugenda tutera sente zaitu harubaji nka Dr. Abiriga kwabena akora. Dr. Jino Abiriga ng'afiiridde ku myaka 58 wakuziikibwa ku kyalo Tunveya mu disitulikiti y'e Maracha ku Lwokutaano lwa wiiki eno.